Lili puzzle. Oyina mujja wa mama wo yakuloga chichi. Nga bannayuganda bakuwadde chance. Ozengo babuzaabuza. Ffe tukimanyi bulungi abawagizi ba Museveni. Bagenda ne bamugamba nti munnange. Ffe tetusobola kufiitinga mu community mu society abantu batuboola. Era Museveni afuba okuteekawo okuziba olusalosalo olwo. Osegedde ayagala omuntu ng'asobola okugenda ewuwe n'adda eno n'abeera happy. Ekyo ffe kye tugoba twakiteekawo. Kati tukuleke nga bwe twalekaani. Mwana mulenzi Lil Puzzle wonna waali essaawa zino yandibanga yeebuuza bwebuuza luno olutalo ki lwenna yingiddemu lwakuba naye w'otunuuliramuko ebigambo bye yagenze maaso n'okuba ng'afukumula. Vidiyo nagibateeredde dda ku chaneni yagaliwo. Sooka ombuulire. Wagenda ewa Muhoozi Embalala n'oyimba ku kivulu kya Muhoozi campaign. Ne bakufuuwa n'obusente awo n'ebigambo bye wayogera tubijjukira. Ne tukukangamu katono nga ghetto youth ne tukuleka ne tugamba olusanga onolabuka. N'ogenda ewaani ewa Sale Musale n'olwalirayo n'olubuto maje ge gaakusitula ne gakutwala mu ddwaliro. Ewa Sale ne tukukangamu ne tukuleka. Still mwana mulenzi Umaru Kiseka ayongera okuba ng'agattako n'agamba nti ebbanga ddene nnyo nnyini ddala ne mwana mulenzi Lumbuye yagenda maaso n'okuba nga lumu yeesitula n'ajja agenda maaso n'okuba ng'alabula mwana mulenzi ono Lil Puzzle n'era Lil Puzzle baamulabula naye ng'amatu ataddemu pamba. Ate okumanya gwe obadde n'omukisa munene nnyo Lumbuye yajja ku live yo n'akulabula n'akugamba walya sente za Panado. N'ebigambo bye wayogera walowooza akuleetedde emirembe kumbe yali akulabula. Osegedde Lumbuye yakulabula n'enkulabula n'enkugamba Lil Puzzle weetereeze ojja tufuuyira. Naye nga nkulabula nga ghetto youth sikusabudde just kwetereeza kati atojjonkera oyina mujja wa mama wo yakuloga ki. Wakati nga mwana mulenzi Umaru Kiseka yeewuunya oba mwana mulenzi Lil Puzzle alinako omuntu agenda maaso n'okuba nti amufuuyira emmindi oba amuloga. Umaru Kiseka agattako nti tagenda kukkiriza mwana mulenzi Lil Puzzle talina kwefuula bisekiso left right center. Waliwo akuloga mbu weefuula bisekiso ddeeno n'eno nga tukimanyi bulungi nti abawagizi abawagira Museveni bamulyako sente nga bamugamba nti bwe tugenda mu bantu tetufiitingayo tetusobola na kutambula mu bantu mirembe. Kati Museveni afuba okubikola olusalosalo lwe twateekawo nti bw'oba omukolera sigala eri. Yensonga lwaki aleeta obusajja nga mmwe ne mutandika okutwasamira. Lil Puzzle tukuleke nga bwe twalekaani. Sooka ombuulire. Chance tukuwadde eziwera. Tukuwadde ezimala. Bojja bw'otujjonkera weefuula olowooza gw'oyina omumwa oyogera nnyo. Ate mmwe we banaakukwata bali abasajja be mujjonkera bakambwe mbusimanyi banaakukwata mbusimanyi teri ajja nakujjayo teri eki. Information ogisindika mu baana bankyukakyuka. Tukuleke. Mwana mulenzi Umaru Kiseka ayongera okulaga obulumi obw'ekika ekyawaggulu obuva mu bigambo mwana mulenzi Lil Puzzle bye yamuwerekereza omwabadde n'okuba nga Lil Puzzle yeewaanye ne sekwewaana yenna nti mu ggwanga nnyaffe Uganda ye nga Lil Puzzle asobola okuba nga avuga emmotoka yonna gy'ayagala newe kuba tekuli number plate ate nga temulina kye musobola kukolawo. Nojja n'otugamba nti gwe mu Uganda osobola n'okuvugiramu emmotoka etaliiko number plate. Omuntu asobola okuvuga emmotoka etaliiko number plate Uganda aba wa Museveni. Eyo ssuwa. Bakuleke. Tukuleke. Nojja n'otugamba nti gwe weekolera sente okuba luseke ng'ate tukimanyi bulungi nti sente ze babawaako sente za ggwanga. Ate nga bali ekibagobya tubagoba lwakuba bagabana sente y'eggwanga. Kati naawe ogiryako tukuleke. Nga bwe twalekaani sooka ombuulire. Still mwana mulenzi Umaru Kiseka agattako nti ye byazze agamba mwana mulenzi ono Lil Puzzle ebbanga lyonna abadde alabula mulabule ng'omuntu wabula olw'okuba nti amwagaliza nga ghetto youth n'amulabula naye yeewuunya akasajja kaalabula akasajja ka Lil Puzzle naye nga ko tekalabuka ne bw'akola atya. N'enkulabula buno obwana bannayo okatunuulira n'omutwe ne gukuluma. N'enkulabula n'enkuja sikulabulamu. Just obuuke uleme kugwa mu waya nga tulaba ozizanyiramu
otumanyidde manyidde ebbanga ddene ozenga okola statement ezitumanyira nga twefuula abatatukulaba kubanga tumanyi ebizibu obadde n'ebizibu osegedde bannayuganda bakuwagidde nga nebyoyimba tebibanyumira ne bagamba owaaye katukawagire kasajja kattu nojja n'oyogera osegera naye era basawo zino kati olaba oli munene ebyakubya bakulu bammwe mubimanyi n'ebyabatuukako tukulekenga bwe twalekaani soko mbulire asitera omwana mulenzi ono Umaru Kiseka ayongera okuba nga akyogera kaati n'akireeta direct n'agamba mwana mulenzi Lil Puzzle nti amazima ga Katonda nze sirina lutalo naawe olutalo lwennina olutalo olusinga obunene lwenninako gwe Lil Puzzle lutalo lukwatagana na nkyukakyuka wabula sikulinaako mbeera eri personal yadde Lil Puzzle nze nenda nentunulira abantu golowooza nze nina olutalo olwange oluli personal ku internet wano nze ntalo ezange nazissa wali bwe nzija nenkugambako mba mprotectinga interests za nkyukakyuka okitegedde sirwana lutalo lwange ate nkuwadde chance oli mwana muto bannayuganda bakuwaddeyoko ku busente kati sooka okakkanye ku mululu pressure gikakkanye naye osindika musajja fe tukugamba ne tujja ne tukugambako gwe n'olowooza nti kati okajjala kwani gwe Lil Puzzle awano no mwana mulenzi Umaru Kiseka ng'agenda maaso era okuba ng'akola okunyonyola obusungu ate tebwamulinye n'atandika kuvuma buvumi kyana kirenzi kino kiri Lil Puzzle ng'era ne Lil Puzzle we mwamulabe yabadde addressinga Umaru Kiseka yatuuse naawe mula ng'obusungu bugenze maaso n'okuba nga bumulinnya ku sayidi eyo Lil Puzzle gwe yatunula yakuliranga n'enkobe oli wonna wenna ebibuno byonna bikanudde amaaso mbukeefuula kabisekiso kadde eno n'eno wano tewaliwo bisekiso mbodde neena beerako sayidi abyebyo nno mikwano gyange nabaleetedde dda mwana mulenzi Lil Puzzle ku mukutu guno ogwagaliwo ng'agenda maaso n'okuba nga alumbagana Umaru Kiseka ate yamulumbye bubi nnyo ne Ssekulumba yenna n'agenda maaso n'okuba nga amuyisaamu omwoto tubadde tuli awo nga ne mwana mulenzi Umaru Kiseka gy'afubutuse ate ye bw'atuuse ebigambo ayongedde okuba nga abikalubya bukalubya era mwana mulenzi Lil Puzzle yonna gy'ali atulindiridde kulaba oba n'abaako kyakomyawo essaawa yonna osobola ogenda maaso okuba nti olayikika vidiyo eno wabula mu comment section osobola okunteerawo oli ttiimu Lil Puzzle oli ttiimu Umaru Kiseka oli ttiimu Lil Puzzle oli sayidi ki osobola ogenda maaso okuba nga okomentinga ate oteekawo n'ensonga yaba CD omusuzuzi erinnya lyange agaliwo omukutu kwoli. Thank you so much.